Oluvannyuma lw'ensonga munnange ez'omukulu Bobi Wine n'omwami munnange ate Bebe Cool okutambula okusaasaana media esayidi eno munnange obutambi obw'enjawulo butandise okubeera nga bufuluma wali munnange kw'ossa n'ebifaananyi eby'omukulu munnange ate Bobi Wine n'omukyala munnange ate Barbie Kyagulanyi beeyongedde munnange ate okulumya abateesi esayidi eno bye ngenda okubeera nga nkutuusaako kw'ossa n'akatambi wali babadde nno munnange ate mu challenge eya forever mu luyimba lwa Pallaso. Oh my God munnange nzikiriza ate nkutegeezeeko nti nno wali Pallaso ayugumiza munnange ate ekibuga Amsterdam mu Netherlands esayidi eyo ngenda kubeera nga nkulaga ate nga ku sayidi y'emu King abadde munnange nga ali mukakasa abadde wali munnange ng'ali mu going mukaawo alina munnange ate ebigambo by'abadde ali mu kwogeraawo bampita Jaminanti nsinza ku Jaminanti Yogi naye nga kansuke nkutegeezeeko nti nno wali munnange kakati nno olugambo lubadde lwatandise dda munnange ate okutambula media wali omukulu munnange Bobi Wine kw'ossa ate n'omukyala munnange ate Barbie Kyagulanyi balabiddwako wali mu challenge actually mu luyimba munnange ate olwa Pallaso olwa forever. I don't care what people say. Sifa ku bantu bye boogera. Era oba weegendeeza nnyo nga oli faani munnange ate wa Pallaso ng'ennyimba ze ozimanyi oluyimba lwa forever oteekeddwa okuba nga olumanyi munnange nga bwe lutambula. Era nga munnange ye challenge eyo nno munnange ate ebadde ekoleddwa wali ku mukutu ogwa TikTok era nga boogezako okulaba akatambi ako kabadde ka tradinga munnange ate wali ku mukutu ogwa TikTok ate nga ku sayidi y'emu wali munnange ate n'ekyo ekifaananyi nakyo kibadde kikyagenda mu maaso okutredinga ku mukutu ogwa Instagram esayidi eyo babadde nno munnange wali babadde kaato era nga boogezako okulaba ebusaabala ku One Love Beach wali munnange nga bashiirinzeemu omwami Bobi Wine ng'ayambadde kijento omukyala munnange ate Barbie Kyagulanyi wali wonna nga ali kiriya era nga boogezako munnange okukola ki nga okulaba munnange ate mu ekyo ekifaananyi ekibadde kikutte akati wali ku mukutu munnange ate ogwa Instagram nkugambye beach agenda mu maaso munnange ate okwogeza abamu obwama ekifaananyi ekyo kw'ossa ate n'akatambi kali kenkulaze munnange esayidi eyo naye nga byonna nga bikyagenda mu maaso munnange nja kuba nga nkutuusaako update yonna enafaayo ku mwana mulenzi munnange ate omukulu Bobi Wine kw'ossa ate n'omukyala Barbie Kyagulanyi katugende mu maaso wali Pallaso mu Amsterdam munnange mu kibuga esayidi eyo wali mu nsi Netherlands oh my God mwana mulenzi ayugumiza munnange ate ekifo wali jjukira nti nno bamuintroducinze awo emusaawa mwiso wali ku stage n'osooka n'ondabira munnange ne mwana mulenzi naye Pallaso naye n'akozesa performance ebadde yakabi nnyo n'asooka n'akuba mu kaawo freestyle wali wonna gubadde muzigo omwereere. The King of Uganda, Pallaso! Amsterdam! I am so glad to be here tonight. Are you ready to party? Party, 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 party. Party, 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 party. Party, party. Time for the party later. Yeah, you know we're sitting in that no star we bring. That's how we sing, bubble we bling bling. Yeah, we love the girl for the room and the fling. Bubble at the time, but that's how we the ring. Bubble on the wine, on the dance, and like a little sun to shine on the. Everybody go on, let me see you go. Jump, jump, jump. Naye nno weebityo munnange ate weebitambudde jjukira nti nno omwana mulenzi ono yalina show munnange esayidi eno mu kifo kino Amsterdam esayidi eno munnange ate mu Netherlands era nga show yatambwidde ddala bulungi nnyo by the way kuba yo yabadde etuumiddwa Amsterdam Quiet Party yabadde successful naye ng'awowo ate yebadde show ndala munnange nga bogezaako okulaba akatambi ako nga bwe gubadde omuzigo esayidi eyo omwerere katugende mu maaso wali King Saha nno avuddeyo kaawo abadde ali mukakasa
munnange omwami wali n'aja kakati nno omwami ono yeegwanyiza munnange ate ekifo ky'obwa LC5 munnange mu Wakiso esayidi eyo omwana mulenzi nno King Saha wali abadde ali mukakasa omwana mulenzi ono bambi ajjukira nti nno ajjidde munnange ate mu kibiina ekya NUP nga bwe kiri nti nno wano ebifa mu NUP bikutegeezako wano ku Jaminat Yogi kakati nga bulaba akatambi nno keeko nga bali mukakasa wali Yaman anti wafa wavubuka Wakiso tubabongako mwenna Wakiso yonna gye muli nsanyuse nnyo okubalaba era olwaleero katubanjulire LC5 waffe chairman LC5 fenna abe Wakiso tugamba Wakiso for Najja tugenda kustandinga in for Najja tubadde naye ebbanga ddene ku bisaawe yajja yatuziikirako yamanyi omuntu we Wakiso yamanyi omuvubi we Wakiso yamanyi omulimi we Wakiso yamanyi wa boda we Wakiso at least basobodde okutuukako nammwe abala batanatuukako tugenda making sure nti atuukayo muli gwempeereza inbox ng'oli mu Wakiso nkubuulire tumufuna tutya kuba omusajja ono ekisooka muwulize mwetowaze mugomvu munnaddiini munnakyalo tutwagala bannakyalo bamuzaala Wakiso Wakiso tukoye abagenyi otukulembera abagenyi muve mu constituency zaffe muve mu district zaffe tuleke abaana baffe bennyini abaawano aswalire ekitundu kye yakuliramu atukulembere tetugenda kusudira muntu gwe tutamanyi ono tusobola okubanja ye wabula tubanja jjajjawe wabula tubanja taatawe wabula tubanja baganda be ye tumumanyi fulu so Wakiso for Najja mwenna abali bakyali bange buli omu gyali agambe bugambi Najja oye yaman bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde eshayidi eyo era nga bwenti bwenkozesa jjukira nti nno bampita natti era nga nsinzira ku Jaminat Yogi wano wennyini kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwenti